Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala lye mbaleetedde. Olunaku lwe mbaleetedde ze bayita entonyeze zeezo z'olaba biba biwuka. Simanyi oba obadde okimanyi entonyeze. Ebiseera ebisinga entonyeze zitonyeza amazzi ago zikola ekyovu ekyo ky'olaba. Kati ekyovu kimala ne kikendeera ne kivaamu amazzi agabeera gatonnya ago ge bayita nti amazzi g'entonyeze. Zeezo njagadde nzikulage nozozetegereza bulungi nnyo, bibeera biwuka. Entonyeze ezo zibeera ku muti, ebiseera ebisinga zifuna ku muti we zidda, naye ebiseera ebisinga tezitera kwagala musana mungi nnyo, era zibeera mu muti ng'omuti ogwo gukola ekisiikirize nga omusana tegujja zituukako, naddala ogwo omusana ogw'emisana ogubeera ogw'amaanyi. Kati n'olwekyo obeera ojja zisanga, singa obeera ozaagala ojja zisanga ku butititi makkati oba ku muti, naye makkati ddala ku buti obwo obukka wansi olw'ensonga tezaagala nnyo musana. Ezo z'olaba nina we nazisanze nga zirina we ziri ne nsobola okuziggyayo kuba teziba na buzibu. Budde obw'okumakya osobola bulungi nnyo okumenya akati kwe ziri n'ofuna w'ozitwala w'oyagala oziteeka. Kati nga bw'oziraba nina we nazisanze mu kibira ne nziggyayo ne nzireeta ne ziteeka we njagala okuziteeka. Zeezo z'olaba ziri ku kati. Obudde obw'okumakya teziba na buzibu, zibeerako tezivaako, osobola okukatambuza bulungi nnyo n'okatwala gy'oyagala akati kwe ziri. Kati nga bw'ogiraba entonyeze ezo ziriko eddagala, zirina eddagala nno ery'amaanyi. Okusookera ddala singa obeera olumibwa omutwe ng'omutwe gukumazeeko emirembe, entonyeze ziba zijja kuyamba bulungi okujjanjaba omutwe ogwo okuwona. Just ofuna amazzi agabeera gatonnya wansi g'olembeka n'obeera ng'oganaabako bulungi mu mutwe. Omutwe oguba gujja kubanga gusirika, tegujja kuddamu kuluma. Osobola okufuna akantu n'okateeka wansi, ofuna ekikopo oba akadomola n'okateeka wansi. Amazzi g'entonyeze ago ne gabeera nga gatonnyamu, we gaweramu galeete obeere ng'oganaaba mu mutwe bulungi nnyo, gaweramu bulungi olw'ensonga ziba nnyingi, zeegatta wamu. Kati amazzi gaba mangi gatukesa ne gatonnya amatonde nga gatonnyera kumuukumu. Kati oteekawo ekikopo wansi n'obeera ng'olembeka amazzi ago n'obeera ng'oganaabako mu mutwe. Omutwe gujja kuba gusirika bulungi nnyo gwalumibwa omutwe. Ekintu ekirala era nnungi nnyo mu kujjanjaba kamunguluze, gwalumibwa kamunguluze nga kamunguluze akumazeeko emirembe, era osobola okufuna amazzi g'entonyeze ago n'obeera ng'oganaaba mu mutwe bulungi nnyo. Kamunguluze ajja kuba akendeerako, ajja kuba akuvaako bulungi nnyo. Ezo ze bayita entonyeze nga bw'oziraba. Ekintu ekirala ziriko n'eddagala eddala, naddala ku basawo bazikozesa nnyo, oba amazzi gaazo. Abasawo Abaganda abakola bakozesa nnyo amazzi g'entonyeze ago okubeera nga amazzi bagagatta mu ddagala lye babeera bagenda okuwa omuntu ku nsonga ez'enjawulo, olw'ensonga nti amazzi ago malungi nnyo, galiko eddagala. Nga wasanze omusawo ategeera eby'eddagala, amazzi ago bagakozesa nnyo okugajjanjabisa abantu oba okugatabula mu ddagala lye babeera bagenda okuwa omulwadde oyo abeera azze okufuna obuyambi ku musawo Omuganda. Zeezo njagadde nzikulage, baziyita entonyeze. Ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala njagadde mbalage entonyeze zeezo nga bw'oziraba bwe zityo bwe zifaanana. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.